Coming up on AC Media. Olwaleero tuli wano twefuula abaliho ne tudisikasinga Sheila Gashumba lwasonga ali mulayi nga bwe tukeera ku makya ne tudisikasinga abantu abalina emitima emibi baheeta naye nga tubaleka waffe batandikira waffe mu bika mu famire nga abantu balina emitima emibi okitegeera naye kibali ekiba kibayamba nti tebaba mulayi ekifuula keesi eno special kiri ekintu eki Sheila ali mulayi naye abazadde gye bali abakozeza abaana obulungi n'obubi eri abazadde abagezezzaako okukuza abaana obulungi ne bituuka society ne mumutwalako n'amukola ki n'amuwabako kitegeera so wantoke sosobola keera ku makya n'opininga muzadde ye aba yakozesa information gye yalina kaseera ako n'akola kirawo bakiti ekyaki kyekituufu ogugwe yagukola okitegeera. Coming up on AC Media. We inspire. Aba YPA abakugu mu kukola amagoba nga bayita mu kulunda embuzi bazze okukuwonya obwavu anti balina obumanyirivu bwa myaka 12 beddo teweetaaga kuba na ttaka abakozi oba ebiseera gwe lundisa aba YPA ofune nusu ku nusu tebiri mu folofoto w'abazibye zaafudde oba zaabuze ofuna ssente yo nga teriiko agamba oba okufuna embuzi zennyini okumanya ebisingawo tusange ku kizimbe kya YPA building ku Lubaga Road okuliraana enkulungo ya Kabaka oba Nansana ku siteegi y'e Naluvule osobola okutukubira ku ssimu noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 753 24 noti 6 5 noti oba kubira general manager waffe yennyini ku noti 772 23 45 86. Tushali wano social media mlilo gatsa platforms nyingi brown skin otaka ku Uganda inspire then kali kachimaleo kechisema Douglas weke AC Media Uganda tushagenda maso social media mlilo vibe tuba tukola review ebitambudde mu wiki ebikutte wansi na wagulu social media twabade tuyanga twabe ngumi kupapazi engumi nigwa abantu gabalwana nyina ku nigwa bakazi ngate bakyasa omukazi yapi Grace Khan wangamba oyagala omuntu omuvumu nga Grace Khan so wangamba nava katandike kuba chikoche neunya n'okwewunya by the papa yavuddeyo n'agamba abantu abajja kola stand we omuntu ne mugenda awantu ne mulwana esi kamera zigenda vaawa ekitegeeza bava eri nga beeteeseza ntugende tulwanire eri kuba already kamera zaaliwo oba abakamera basiba papazi tukitwale bwe tutyo naye nze kyemmanyi olaba omuntu abeera wali nga agudde kengeza ali mu kizibu timujjukira sole gye twakola wano eya Grace Khan mukwano byonna byali stand fe twayogera nenge tumanyi kye twogerako byonna akola stand ekola etya emuzza oba yagwa yabeerako dista abamanyi bamumanyi tumumanyi nange mumanyi kyali wange naye amazima geetaagisa tabeerangako sita takubangako hiti you know takubangako hiti Grace Taylor hiti anedda mukwano ayinza okuba alina oluyimba olwamuleeta ng'omuyimbi naye talina nti hiti nti munnaffe yakubanga Juliana yakuba osobola okirikamu esi n'ogamba ndi star nesi star tannabatuuka ezo standi zonna zaakola stand tetwetaaga namulwako kasiri yabamuddakaawo saabafumbo wuyo ojja kudda kale nze kambagambe kino nze sigenda kulaba bino bya stanti simanya biki kanziremu kye nayogera luli omwana ono femu yamwokya yamutomera katono kididi avuddeyo aclaiminga ng'omwana waali owuwe possibilities weziri kuba gye beegattira tetwaliyo tembo amufaanana webale nnyo nange kyembadde ngenda okuzaako ekintu kino nali manyi nsonga za DNA ezaggwawo baida nga manye phase yagwa manyi Uganda erina kye bayita phase basuka ne baleta expert course ne batigisa ezo kati ne baleta DNA lwemi ali ku DNA okitegeera kati omwana ono lwaki Grace Khan tayagala mutwala mu ddwaliro. That is the first question you should first ask yourself. okitegeera omwana baba amanyi mbu si waani wakididi mutwale mugundi baproving omwana si wagundi ate batya abasajja baganda tebabikola bakola bintu bwe batyo zizo oli omuzindalo okunyemera ekyo
kamba buli ebintu bino tubijjemu Grace Khan tubijjemu Prisoma tubiteke mwani bino ebintu birimu obulamu bw'omwana ali wakati tubijjemu n'ekimbowa by the way seriously we are having a kid bambi nabona biwali nga balwana nze nga n'amaaso gange tegali ku bo gali ku mwana they are doing all that stuff omwana bwali muyina ekitonde kyemu Kididi yagambye yabadde tayagala mwana abirabe but the mother brought the problem nati nze kankubuulire mwe muli bantu bakulu abategeera bwe mukola ensobi nze nja kuba nenyanze sigenda kunenya mwoyo guli muto you get kino ekintu kirimu omwana gwagamba mwana bagende ku DNA gwe ekintu kya DNA ekyo ekintu ekyasinza okubeera very sensitive mama one waba yekakasa nti yakuzala mu kitawo oyo nekiyingiramu tugende ku DNA that suspicion yebeerawo awo mu mwenna it's a problem ekyo musoke mukifumidire it's a problem itself abamwana bamutwale ku DNA mukoncludinge mangu tugende ku DNA no bwekankubuulire bw'oba onoobaga enkoko togenda kubeera eno okanyuga ejjambiya bwotyo ogenda sooka kwata nkoko ogirinnya ebiwawaatiro ogimanyeko otandika okugisala nekino nakyo bwe kiri temugenda kwatakinga kintu bwe gyo bagende ku DNA the DNA for now is not called for it's not called for balina sooka bonna bonna ne basooka ne bakkakkana they sit on the table naye webanga stand they are good to go but stand ze bakola omwana I repeat omwana oba okitegeera bonza Grace Khan afaayo okuaffectinga ye nga alina kyayagala ajja kufaayo jjukira kati ku story gye naakafunako Grace Khan alina ebintu byakozesa si ye nedda abantu bonna balina bye bakozesa ebikuba byokozesa enkuba gye bikubamu si gye binkubamu the intensity of the drug that you use byanjawulo nanti kati ayinza okuba already ali addicted oyogedde kubikuba byetukozesa nonzijukiza kofi gwenno ewajja ebyawo ku wayini banka oba naye byebikuba byenkozesa naye ebiseera ebisinga abantu abali mu gundi abantu abali mu bintu bino ebya ati kyobula nabadde nkugamba no off camera nkugamba tubiseera ebisinga bajja ne batomera ensonga zino nga bazitomedde butomezi Grace Khan yavaayo n'atulaga nti bagenze ku DNA ne Prisoma neeraga nti omwana wooma kati olwaleero kididi ate mumwagala omwana addeyo ku DNA bakole ki ekirala ekitegeera kiba kikulagirawo nti Grace Khan wabanga teyalimba nti yagenda ku DNA nooma kitegeeza akimanyi omwana wooma oba sibuwe era nga akimanyi nti omwana wa kididi oba sibuwe nga bali mu mizannyo gyabwe Grace Khan alina ekizibu kimu nti erinnya lye lyafuuka ly'amaanyi music n'atafuuka ate ekirala Grace Khan oyo omuwala yali simanyi oba akyayimba yali ayimba ebyaddala n'atunuulira abatasobola bangi ye bayinza otwala nti tebasobola bangi nga bayiseewo ye n'asigala nekyatatunuulira zensobi ze yakola byebitu byokubeeranga mu bitu bali mu kuyombera byakweraguza bali mu kuyombera bya basajja bali mu kukola ki nga bano abaana bali ku kaliya zabo bazimba kati frustration eyo yonna osobola okugibala nti etuuse ekiseera eri mu kudda frustration eyo bw'ogigattako ekyokunwa ne wekiba kitine bayimbi bangi bano babadde wano ne batuuka ku bizibu lwa nsonga egi ng'atulamu n'agamba yi gundi akikola atya ne sikikola okitegeera era weriyo omuntu asobola otunuulira omuyimbi n'amuwalana si lwakubanga alaba takigwana naye ng'agamba nze nina talenti nkusinga nainvestinga sente nnyingi nkusinga mbadde wano ebbanga ddene nkusinga gwe ng'otandika otyo kikubanga sinnakikolaki nga sinnakikuba ebyo bibaamu kati frustration ezo zibaamu kati ate ffe tulina ebintu bye tubuusa amaaso nga mental illness tubirabanga byalwali era kyobola ono omuvubuka Jovan we yavuddeyo n'akyogera kyonna tukidismissinze bw'obanga oli mulwadde buli kyebagamba kiba kiyita ebyoma nze we nagira ku oyo omwana engalo bye bividiyo bye yakola n'oma nga bali ku famire yoma bagipiininga cheap popularity munoonya 15 minutes of fame era ne mbatunulira ne mbeesonyiwa kubanga bonna kyebafaanaganya kimu nti amannya gaabo gasinga music waabo amaanyi lwansonga kirabika tebaconcentratinga nnyo ku music baconcentratinga ku stunts ezitambuza amanya ne bataconcentratinga ku music what will happen next zigenda kuba frustration kati omaye bakugamba muzeeyiwe bye yakainvestinga mu ndongo osobola n'okutyamu kati oyo asobola okukola anything for fame
kubanga they have done anything with money kigani. So kati abantu ebiseera ebisinga mulina batunuulira butunuulizi bwe mubanga mwagala okukuza society erimu omulamwa eri abantu abamu ng'eboogere bwe bakola ebintu mulina beesonyiwa mulina baleka bulesi n'ogamba nti gundi ye twamumanyira genda mu maaso gundi twakumanyira genda mu maaso oba mwe mwagala kwekuba kale mwekube mwemenye tulabe naye oli mbwe agenda kukuba munna akagatto ono n'asooka akutamamu oli n'alyoka akasuka ebyo ebintu bye muliko byakyana kitobali mu busaati bwawo bwa kisiru naye nze nja kukubuulira ggwe Grace Khan bw'obanga olaba endongo ekutawaanyiza egaanyi oyita genda ddayo okole kyoseteekeddwa okukola kuyimba bw'obanga tosobola yimba funa ekintu ekirala endongo ogyesonyiwe viira ddala mulayi mulayiti ogenda okola ebintu ebirala okitegeera ffe mwegenda bakozesa ensobi ensonga zino bukyanga zitandika ne bibye twayogerako ono gayita vangayo kwogera prinsoma ng'olaba kyetooloolera awo ate batadde oluyimba olupya okitegeera kugamba olabira ddala nga stance ova oti eri n'ozannyira mu bizinesi y'omuntu nga tomanyi wa gye yagijja kati kambabuulira ekintu kimu baana mmwe abo abasajja be mulaba ababasinikira amannyo n'obbamwenyeza bakuze myaka gye gibafuga ebyo byonna bye mulowooza bye mukola ebyekisirusiru busitanti bamwe obubadibadi bwe mukola byonna tebalita kye batasobola kukola kubasinga kubanga paka nakati maaka gye baleka ku industry eno ekyabalemi okujjawo lwaki kitegeeza there was something special they were doing ebyo byonna bye mukola ajja bitunuulira abirabe bw'ati ajja ayogere n'abawagizi be kubanga akimanyi abawagizi be tebamanyi kituufu kigenda mu maaso naye ng'amanyi ekituufu kye mwadde muli mu kukola abo abasajja naye bwakeera ku makya n'ayagala okukulaga ku mbeera asobola ogikulaga bakuze bakozeemu kasente bakoze connection bazimbye ebintu byawo ne batuula ebbali ne babaleka mulekerawo okwemolera mu bizinesi zaabwe olina kyotugamba nja kuba nakyo especially ku Grace Khan nze bambi relatives ba Grace Khan baganda be bwekibanga kituufu omwana wa Prince Omar negayirira abazadde ba Prince Omar muzukulu wammwe bw'aba ddala wammwe bambi mutwale obuvunaanyizibwa omwana ono akaseera kalimu ali mu despeраcy ali very confused nga wakasire bw'ayogedde career ye yastambulinga kati ali awo alaba teri guddako agenda kola cheap stunts naye ate munnaye cheap stunts zakola tezaffectinga ye zaffectinga mwana kuba ye yayinjoyindako Grace Khan aplayinze sex nga bw'ayagala omwe nga agunywedde ebbaala agikoze omwana ono alina ye byatannakola buno webituuse oli mwana waani nga bajjayo vidiyo ng'okola ebyo Grace Khan waliwo vidiyo gyeyakolako ku spark awo ebimwana ge bibeeko oba sekyo nja bibaako nenjogera indiscipline yonna omulaba bambi taliiko alina that anxiety ali mu depression gye bayita dark pit hole mwali yeetaaga kuyamba buyambi kuba egenda kulwabe makindi ekivunule kale ali omwoyo gwe guli mu kizikiza mu bulumi gukaabira bw'olaba by the way the girl is not fine is in pain naye omwana nze ntundikira ngamba omwana nekira essence oyo mbadde nsaba gyongerezaako Grace Khan nga ye jjajjawe yakafa taata we ne jjajjawe baafa kati Mesarch alina ka video ke yakolako wande n'agamba nti omuntu mu nsi buli lwolibeera nga tolina gw'oswalira Grace Khan aswalirani aswalira omwana akinkolere talina oli mwana tasobola kiraba kati oyo mwana aba muto ate azadde muwala ane Katonda akuba omugga ekyo nakyo kyogedde akuba omugga azadde muwala tunula maaso bwe yatandise n'omuteekako obukowekowe